Walaka muntu anompiga aliko original. Anompiga watu. Okambadde aliko original. Basale banyabo njagala twala mukusanga tusirikire mu dakikemu. Tujjukire omwoyo gw'omugenzi kyali waffe eyatufaako Isma access. Bamba. Nabasigazi bebuli. Bongaza kamba ku musajja wange gwe. Ne mulodi wake musajja wange. Abasigazi bakalenda bati. Naye mukoze eki. Naye wabula nategedde omuganda kyeki. Ku lumbe lwa Isma. Era ne mmanya ne mugenda tukolako nga tufudde. Abaganda muli babi ate mwetega. Teri kibiina kamera Uganda. Abantu batumuzamu kamera kati oba amanyi oba tamanyi. Furufiga mubeera nga munyumya bulungi. Ne bw'ofuna katooki n'ogimutumuzamu. Ng'akakubawo ng'akakula ate. Ne ku lumbe lwa Isma nalaba keisi. Ku lumbe kukufa kwennyini. Kukufa bye bimu. Kuba keisi naasookawo. Keisi ajja aweerizaawo. Abasomero yatagala okugeeza. Basomero banyabo batuyise Maulana Andre. Abantu bano bwe bati. Mungu n'obatuwa ku Yidi. Ku Yidi abakkiriza nti oli wange naye nga ku Yidi ogenda kudda. Wekubirengalo eky'amaanyi. Banange tetwetaaga kulanga. Twetaaga bamweka. Tumaze okulanga. Mujje mutuwagire. Mujje mutuwagire. Nga tubakoledde bantu mmwe nga tubatisizza binnyo. Abasajja nga tubafunidde bakazi. Kyansirimu. Ndekagogere. So basana banyawo nga biri mwenda ku idide. Maulana Andre tugenda kubeera wano soyi tusigaza wikise. Bino bye byabadde erugo kukufa kwa Isma. Isma access. Abantu badde bakamera bwe bati. N'ebigambo bikyuka. Enjogerano ekyuka. Abantu batandika okwefuna kye batali. Where is the case? Abasomero batagala bategeeza kitalumeni ddala ekya muganda waffe. Akanti tewakagolodde. Akasooti. Tewagolodde emabega. Londa ekyana wano bana bakunyiriza. Ku motoka ya kyali wange Isma nekola ki? Nekuma. Wakati wekumyewo abasajja babiri nga bambadde ebijirikooti. Ne bamusemberera bwe bati. Ne bajjayo emmundu. Ne bagala mukuba amasasi nenkwata emmundu. Njagala bulati wange. Bwe nakutte emmundu. Yenze. Bwe nakutte emmundu. Ne baleme kuba Isma. Ne bakuba esasi erisoose n'embyewo mangi. Otegera bulati wange. Nengezako balwanisa nabi negakwata kyali waffe mu liiso mwana. Kale, information tugyetaaga. Kale, engeri ezisemera waleero okufa kwennyini. Afande Kasinge, sembera wano tulina information eyeetaagisa. Sabbiiti mukulu kyamusembera ofiisa mujje waleero tulabe. Kale, tubakekyagaba bakanga From which TV? BTM TV. And the Sparker. BTM. We are all here. Sparker and ETC. Sparker and ETC. Ngamogera luzungu chichimufa chinensi. We have a show in Nigeria. So we are trying to rehearse. Yeah, man. So how is everything going? We are doing a ride. Katusimanyi akola tubuza interview oluzungule lumwendeko. Agenda tubuza what's going mpaka show ekwa. Anenda sema tugende. Owa isako tusoka batuka ndi muina show. Agawaga. Sumugira bishoti chechi. Basabane banyabo. So season 3. Uje tujanja wazee. No, Maulana and Rainy, we are going to give the best. Yeah, man. Best of us. Why? Ngatuchali yao. Ebigenda mu gwanga mubira ba mu industry. Bitubira ba. Ba comedian Bakoze Federation. Tukutandisa federation era twagalageza kutereza industry as far as comedy is concerned. Bintu bingi badde bigija straight kono ni bakaba mutunda kuma mukosanga ayagala yasaza CD atwagala ngale tufunya kusema. Okay. Naye byemeza nga kapere kapale temubayise chichi. Basi ba comedian. Nente bajaji ko wana ava ku meza. Nera era bajja kujja baji babe tebana kitegera mutegeezi. Ne bana abanyonnyola. Nga dikos bajja kitegera bakigadde. Bajja tegera obulungi bwakyo kiyamba bo. Obulungi bwe buliwa. Bulungi okubanga abantu twejjako ekyokubanga ba comedian oba artist kaseera okufunya
tufonderwa industry esobola tusasula tukola naye engeri gyetulikwatamu ebadde ekwatibwa mu ngeri nkyawe tugenda kutunayonga industry yaffe tusobole kubanga tugamba wala tufune obulungi bwa sente kuva mu ngeri bwekyo ekyogerako talina togee ku shege mutegese ku idide Segera abasiraamu kumaliza sala emisolo manye ebintu ngeba sitati nga kumanyibwa obala sala emisolo wasobola kusala mwolwo manya nti olunaku lazimira era waliwo ekisozo emisolo byonna byonna kyonna kyonna kyosobola okusala ekisolo kyokutemu ate